abazukulu bamwe kubaleeta bandabe abazukulu bange temwagala baleeta bandabe ati tebamanyi Luganda ate tebamanyi Luganda abamu sakere tebamanyi Luganda nga lwaki tebalumanyi nze simanyi ku Luzungu amuzeeyo olaba kati labayo nino abo wano bubiri buluwummula busoma holiday abaana mujja bakaddi y'obwongo abaana bange kitaabwe tabakkiriza kutambula naye mugambe nti nawe wazaaliwe balina abakuzaala balina bayita jjajja naffe mu holiday bwe tulina okubeerako n'abaana baffe oba taata mukuwa omukubiri ati je taata ezo omukubira kindina mwangi ba oyatajjangako wano wakakwanjulanga kiki kikyannyo kati ekyo kijjiddewa kati lwaki muzeeyo omuleka akubire nze naalibadde nkayana gwe tokayana kubanganyinza okuyeko nsimanira ti Stephen antambulirako nnyo taata kati ekimugambisa mbu omwami wange tokwata akasajjako kukakwatisa muzeeyi bwayogere nako kati kali wano mubutongole kati tajja kujja kakufumbukula bwana ate ekyazaala ndina lubuto mukkirize mba wabule kazi wa mukyalawo wagenda ddi sinaba kati toddamu kunnyega toddangamu ensi mugiraba efaanana sinaba kati abakazi bakadduwa mangu n'abeewano bakulabanga kasajja nedda oyinza okuba ontunuulira ontya kirabika we navaako olowooza zebansala okuzaala naawe wamangudde njiseyise nkuwadde ansa mugambe nga bwe yakyala eri ngawe wakyala ddi nze ndi kati toddamu kumbojja bisigadde bive bagenda kunyanjula nolabe wange yegwe bataya gwotwala ekibuga era omukazi yajateekamu ssente kale mubadde batuufu okukayana nange maama mwe nasooka kubeerako naye ebbanga nindyoka ngenda naye era wayanjula nembaga nowasa naye oyo nanti era kyetaaga n'omala okutegeera omuntu taliyo mulisigi kyetaaga n'omala okutegeera omuntu gyogende benaku zino tebiringa luli naye nze n'abaagala Stephen mbasaasira eri wanobe wa mutumba noleta ebintu tebirimu muno mutumba ki kakati ensonga eyabayisizza si yeeyo ensonga eyabayisizza nsonga ndala baana bange ensonga enkulu mukama atuyambye ebbanga lyonna mwekwasanga nnyo mukama katonda mu buli kimbanga mulowooza mu bulamu bwammwe bwonna mukama katonda yasalawo ebisinga yasalawo byonna okubeera obulungi mukama katonda bw'oteekwasa ndowooza mulaba bwe twanguyiddwa nze mukama katonda byankoledde bingi yampa omukisa nenfuna maama wammwe nampa omukisa nembazaala muli 8 mulamba nampa omukisa nembasomesa mwenna nampa omukisa baganda bammwe 6 mulamba baliwa bali bweru sagendayoko nebandipotinga satuuka mu America nebandipotinga nze nabayise oyo nakabesugwe kale nno weekwase mukama buli kimu kijja kukola ki kijja kutambula bulungi mukama nze omukisa gwankoledde bwegwo nti nammwe abaana bampadde asembayo obuto naawe oyina abaana kati 2 kitegeeza mwenna muzadde ndina abazzukulu kati mukama oyo mwekwasanga nnyo mu byonna n'abawa n'obuwangaazi nange njagala nammwe mukule mulabe ku bazzukulu bammwe nga nange bwe ndaba ku bazzukulu naye amaanyi gatandise okukola ki okunzigwa emyaka gyegyo omuntu otuuka ekiseera n'owulira nti kakati amaanyi gakoze eki gakuwedde era kyensonga lwaki nabayise nali njagala nnyo mwenna mubeewo naye abali emitala w'amayanja ate mwe bwe mubaawo munaababuulira ensonga eyabampisizza nze sijja kubeera nga bali abawandiika bwe mbanga nvudde mu nsi gundi ye gundi ate gundi ye gundi nga mwe mukyaliwo ebyange kambi bagambire ddala bwe mbanga nvudde mu nsi simwogerere mutabani wange omukulu baba wammwe ye musika wange abamuzeeyi kyokoze kituufu kubuka oyo babasiimu kyatukola era senga sizimu byange ebyandipootinga mu America si eyantwala era ajja kuzizaayo mwebale nnyo awo watuufu kyoba olaba mukama mulungi okuba nti ebirowoozo byange ate bikwataganye birungi nnyo awo birungi amiina ndeka enju eno nnene bwe mbanga nvudde mu nsi enju eno
siyoli yammwe mwenna mukuŋŋaaniranga wano olujja olwo ngeri gye nalulekanga lunene mukolerangawo emikolo gyammwe nga bwe mukola ki nga bwe mwagala tewabanga waagamba nti ate gundi nedda ate wano wange enju yammwe mwenna oli owali bafumbiddwa eno enkondo ye nga tugimenya abatakyaddasifaayo kyogere bulungi ba Stephen bakitegeera abaana abalenzi bamanyi ogoba abaana abawala mwenna wano wammwe ensonga lwaki siyawuddewo nti gundi oba gundi enju ene bakwatako mwenna olujja lwe mukozesanga ng'emikolo nga bwe mwetaaga wali okusala nga we nasimba emiyembe ekifo kye nalekawo ekyekijja era awo kyekijja then n'okweyongera wano wali olusuku oluto awo afiike byammwe byawaka wano then ettaka yonna eri wansi gye liyita erisigadde yonna lyonna ebyo 17 eri wansi ziri 17 zino ziri yika 3 amaka ate wali eri ng'okulinaana kyamutwe 17 ogendera ddala oti nosala zino yika 3 ziri eno olusuku oluto kati 14 ezisigadde zonna nziwadde Kkanisa nziwadde kyaki nziwadde Mukama kanziddize Mukama Katonda atubeereddewo obulamu bwe bwonna ebbanga lyaffe lyonna abatuusiza ku birungi ettaka liri erisigadde ng'ogyeko ekijja ziriko awaka za Kkanisa eyaffe nziddiza Mukama wangi kakati sibitegeera ettaka eryo lyonna oliwadde Kkanisa ffe otuwadde ku kanyumba yokka ebintu era twabijja wa Mukama Katonda Mukama ye yabimpa abantu batukukiriziganyako ebisoose byonna awo tewajja kusoboka ate nga lwaki Mukama yakuwa kati gw'okutte byonna omuddiza kati singa teyabimpa n'alibawadde ate mwe mufuniramuwa kati kwegamba nze okuwa Mukama mba nkoze ensobi okuddiza Mukama nkoze ensobi nedda taata naye lindako lwakiri wandituwaddeko nze nompaako nga kapoloti tewalina kuwaako awo wonna waffe wammwe wa famire ettaka lyani ye babeereddewo Mukama yabakumye okutuuka mu myaka gino gye tulimu ettaka lyaki kati lya Kkanisa ne bwaba nate takiwagidde ate nze kyenjagala era kyengenda okukola Mukama yakwata abaana bayitirivu baana 8 n'abakuwa kati ne mumwebaza nakuwa n'ettaka ly'olina okubawa kati era mbalekedde awaka mbasomeseza mwenna muli bulungi mujja kusobola okukola ebirala ebyange ndiwadde Mukama ndi mu bufumbo sivaayo sina beera mu bufumbo Mukama teyabugenda tundawo